So nino kujja. I have to come. Ate wali buzibu. Tata Nasos. Yes. Ogenda kutwala gundi ki? Sweta wajja gundi. Ngenda kugenda na court kirabika. Naawe wandiyambadde eno tosobola genda mbafiirwa mu gundi. Eriyo kugamba nti kino ekiro kikola kati ate nkyemisana. Abagenze ne court ebeekola lumu abantu nga bazze mu kuziika wonna. Wamma. Nedda wandiyambadde kino ne kino n'okikwata wati n'oyambala ne kino n'okiteeka. Byokwetikka obimanyi kange neno. Kyeri kubona omukwano gwaffe bwakinywi waba yafiiriddwa. Tusobola gamba bw'ate ogenda ate emisana oddukewo bw'ate okunomu bwangu ku makya tulina okumakinga sure tumala ddala emikolo emikolo gyonna okuziika bulungi ate mukwano gwe bw'aba afiiriddwa n'otamuziikirako kiba kibi munnaye ogenda okuwunzika nawe bw'ofuna obuzibu nga nawe onoonya akubeererawo nga tekisobola kubeerawo tekisaana munnange naye abantu abamu tebakitegeera Bango omuntu bw'afiirwa. N'okukola ki? N'omulekerera bwo. Kuba kati ono Kalibala yafiirwa jjajjaawe. Munnaffe nnyo. Naye mba njagala ssente bamitwala emeka. Awunzika era yasooka okukwata ssente n'akola ki? Kati omuntu ng'oyo tosobola kukola ki? Tosobola mulekerera n'agira. Sina nnyo kirala kyenjala kangene nsole mu lumbe. Oba ki? Kolindako togira tetogenda mangu lindako nange. Ati tulina okugenda okutegeka ebiriwo. Wali wame ffe tuli mu mukolo mu nju. Kati kwete ekyabulako ekyo kyoganye. Ekisweta. Kinganya hati kiri wano kiri munde eyo okikomezzaawe. Kiri awo. Okikomezzaawe eyo. Wano tewali kiriwo. Kalize kangende baby nja kudda nga tumaze okuziika ekyo oba luli tulabe ekyokukola. Si basi omanyi obanga munna afunye obuzibu kati oba tekyate atabadde jjajjaawe amwagala nnyo Kalibala jjajjaawe Kalibala bamwita Kalibala jjajjaawe nga amwagalira ddala ndowooza nange bwe nnaayambala ani ankubira tewali akubira ndowooza nange wano n'abasiwe mudde gundi bafiirwa ewa ati tugenda ffenna ate nakyogeddeko ndi ntugenda naawe olwaleero nasazeewo nkulekereko mu bafiirwa wadde naawe ogenda babiri kirungi naye olina okubanga wetegera bulungi ebintu bino bali bakimanyi bange mikwano gyange yafiiridde ati Kalibala jjajjaawe ate kati gwe lwaki ojja gwe nja kukusanga wano kangendeeze byange tewali buzibu n'okwambala n'oyambala nyambadde olwaleero ŋŋende kubanga munnange tofaayo gwe kuuma ate waka wasigalewo bajja kuggalawo tewali kati anti kyembuuza ekinyambazza jjajja Kalibala yafudde nkugambye ate nga gwe abadde alina omuzukulu ogwo ono Katende Kalibala ye muntu yekka gwabadde naye nga jjajja Kalibala ng'ayagala nnyo Katende ono mukwano gwange ono olaba kanaakatabo nakaleese nga nkimanyi nedda si mabugo dayale yange ntera owandiikamu ebintu byange kati nzijukira bulungi mu January zaali ennaku z'omwezi nga 14 omwami wange n'ombikira jjajja Kalibala nga 14 Kalibala January jjajja Kalibala naafa tewakoma okuwamalayo wiiki nnamba ogenze mu kufiirwa yali walako mu April ndi Kalibala yafudde jjajja Kalibala yafa April n'omuddamu jjajja Kalibala afudde era nnaku z'omwezi zaali nga 10 kwolwo yafa nga 10 era ngera Kalibala yesebu anti gobyerabira kuba omalaga byogera n'obyerabira okitegeera kati ne luno luuno leero nnaku z'omwezi mmeka nkeberera okasimu kange era waŋŋambe wankubidde essimu ne mmanya nti munnange ennaku z'omwezi ziizino 23 omwezi ogw'omunaana jjajja Kalibala azzeemu n'afa y'ensonga lwaki nnyambadde obedagamba Kalibala jjajja Kalibala si afudde amanya gaagala okufaanagana Kali batanda tosaagala okyuse Kali batanda Kalibala Kalibala nze nabyo kugamba gwe wabiŋŋamba taata seerabidde nali nnyambaddeko
nali nyambaddeko tugende ffenna Uno afudde byaddala. naye obise nnyo tugende mpa Sigale mpa.